Luswa kirina omukolebwa kiri kimu okusirisa Luswa bamugatte ku fayiro eya Sewanyana kuba abimanyi nnyo Luswa amanyi fayiro ya Sewanyana okuva wesoka paka wedda kuba yatambulanga Nasejjirinya Luswa bamugatte ku fayiro okiriza nze nzikiriza era gavumenti bwevayo neka abane tunoonya Luswa tuntaddeko ekibaluwa kye bakuntumye atunyonyole ku bintu by'omugenzi Sejjirinya ebyebijambiya nze nyinza n'obutabuuza nti gavumenti musaba mmeka abaleetera Luswa nze bwe mbamanyi waali mbagamba bugambi nti ali wano nze ne muwaayo naye akiwuliremu kuba buli wadda nze yali amanyi Sejjirinya kuba bagamba bugambi mbulya gw'oyita naye nguwulira empisa zo tetwetaaga kumbulya mpisa zo nze mbulya bugambi ndempita naagye bwe mbamanyi empisa zaagye kitiza nezo mba mukwatagana kati Luswa yayitanga ne Sejjirinya byonna abimanyi fayiro alume bino byonna byagenda lokompoka bijja kuba biweddewo. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo kubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwebaza wonna gy'osinziira okusobola okubanga otulaba ajesa malugimanya program nsonga ku nsonga Lubalusewa TV kw'obaoli. Tubebaza mwaka ensusu yonna gye musinziira nemusobola okubanga mutugoberera. Moshi Media tutekamu ensimbi bano nno nga basangibwa Matuga bakola ku videography, photography, branding eya buli kika, banners, stickers, posters n'ebirala. Osobola kubasanga ku namba 0753 13 64 9 oba 0761 82 44 26. Bateekamu ensimbi batuukira olina mukolo ki basobola okuba ate nga bakwasaganyiza bulungi nnyo nnyini ddala. Abalala bateekamu ensimbi ye Smiles ya plumbing, Smiles water and plumbing services bano nga bakola ku by'amazzi. Osobola okuba nga ate obatuukirira ne basobola okuba ate nga bakwasaganyiza ku bintu eby'enjawulo. Bakola ku ki? Basima boreholes nosobola okuba nga amazzi bagakutuusaako ewaka wennyini wobeera nosobola okuba nga ate totawana na buzibu bw'amazzi. Bakola ebintu n'ebikwatagana ne plumbing, ennyumba yaga kugiplambinga byonna babikolako bulungi nnyo neba nga amazzi ate tegatonya. Basimazo ojja kubafuna ku noti 775 noti 638 oba noti 7 noti 15 61 98 ne 7. Yes, Smiles water and plumbing services nabo basangibwa Matuga ojja kubanga bakwasaganyiza bulungi. Nakola leero ndine muganda Nkatabira Muhammad analyst atenga munamawulire tugenda kuba twogera ku nsonga ezimu ezitambudde mu ggwanga sobola okuba ate nga tukwasaganya ebintu sebo buza kuba tulaba ate nga tweyongera abatulaba ku Lubalusewa TV tubeebaza okutugoberera buli kadde era temujjango okwo. Nze Muhammad Katabira. Okay, papa bamulonze ekyewunyisiza
kati buli mwali tasuubira nti basobola okulonda papa mu America nga lwaki kyali kibaddewo ebintu bya papa jasi bibeera bino byansi kuba Katonda nze kulwange mulinzikiriza ni Katonda tasobola kubanga alina omuntu omusigire ate nga muntu munne yamulonda omuntu gwe mutalabangako mulonda muti omuntu abakiikirira ejjali kyeza tekiriyo sigamba nti ekyo ekitaliyo kyogamba papa ye gyali naye nze ngamba nti nze nganze nsinzira ku kiri kyogambye nti wabadde tosuubira nti bano basobola okulonda papa omumeri kibadde nti kibangawo konze okulondebwa kw'omuntu ng'abantu be bamulonze buli kimu kiba kisuubirwa era sigamba nti kirimu nti abali bamala kukibwako mwoyo wa Katonda ne balonda bisebo bakibwako kuba bayingira obusenge omuntu gwotalabangako tosobola kulonda muntu akukiikirira ejjali gwe nga tosobola kwetuukira tegedde ekyo Katonda talabibwangako naye nga gwe muli owulira nti singa ntuma omuntu nankiikirira gyali ntumyaje agenda nkiikirire ku muntu gwempulira obuwulizi nawe n'osubira nti anakomezawo amawulire gwe nolowooza nti gego nawe gakwatako olaba nga tekisoboka ntiba tekisoboka jasi byo byansi biba byansi eyo kugamba nti onaweereddwa ekitiibwa bwekiti jasi kubeera organized omanyi mubeeramu ebintu ebimu wadde nga si bya Katonda naye nga bibakwema mu nsi okubeera nga muli organized n'okuba nekimukkiririzaamu n'okwewala ebikolobero kale bye biringa ng'ebyeddiini teri muntu amanyi eddiini ntuufu yeeriwa kuba n'abafa wansi eyo teri yavuddeyo abalokole gye tuli teri muntu obulokole nti bugamba si ddiini sima bulijjo mugamba nti si ddiini obulokoleze kiki bukkiriza kale nze kyenneebuuza kakati igwe oba okkiriza muli nti nze ndokose kati otunula otya mu mutima gw'omulala notandika okukwatagana nembeera mu kanisa emu naye n'omanya nti atuukiridde ensonga lwaki obulokole bwebusingamu ebikolobero ebingi wano ogenda okuwulira ebya Sodoma biri mu makanisa bwe basi ddiini nga kiwulira mu mutima nti ndokose lwaki tokiwuliraawo nti ndokose n'osaba Omukama Katonda okusinga okwegatta ne bali bolowooza nti balokose naye nga bo tebalokose mu mitima kuba bo batogiraabamu Bayibuli munaakuŋŋaana awamu n'abawuliranga anti yegamba kitegeezo olina kuba Mukatoliki Mukristaayo Mupoto Muorthodox so si mulokole Bayibuli anti bayita Bayibuli tebali Bakatoliki Bakristaayo ate gwe okkiririza mu kitabo ky'abali ate n'obaawukanako ekitabo ky'abali kye baaleeta gwe omulokole kyokkiririzaamu ate n'ogamba nti ate bo baawukanyeko abaakireeta kola ekikyo tumanyi nti oli mulokole ajjudde abakkibwako mwoyo tebakyaliyo abakiwa kati mwabagamba balokole mwakkibwako mwoyo ki mwabalokole okukkiriza akiganye mwoyo w'okukkiriza akukekera owokkiriza okola ekitabo ekikyo newandiika ekikyo ogeberera kitabo kyabalala kyabakatoliki ate omutuuka munzikiriza ate nobagamba bali bakyamu gamba basumba abasumba naawe mwolya nti walaba biri bye bakola naawe nebikutengula omutima nobakkiririzaamu wanoso nobagamba bayi ntukkiriza mu kitabo kyabakatoliki Abakristaayo Abapoto Abaorthodox naye ate mugamba bali bakyamu tebagoberera bintu biri mu Bayibuli abakola ekitabo gwosobola okusinga taatawo amagezi ku bintu bye yakola era ndawa yenjogera egambe eyo obwavu obunnuma singa maama wange yanzaala mu sidiiru siwe bagambe eyo maama abasajja abagagga yabalekayo atya naafuna omwavu kitange mbalabe yo nga babyokera so katosobola kusinga muntu akkiririza mu kitabo kumanya buvona buddo bwakyo obwavu buyinze tubalabe tomuwulirangayo ng'oli obwavu mumuyinze nga talina yadde ebibiri yadde ekyogera n'agamba maama wange kyewankola okunfuna mu mpakasi wali ogoberera ki lwaki tiyamugamba wo nga tannamuzaala kati kyekyo naga maama amagulu ge gakutunda olewa ate lubeera ku TikTok laga mama wange baali bagenda kunzaalira mu Uganda nembaga munzaalire mwami oluto lwamuluma nga lugamba America so kati ebintu bya paapa ebyo just bibeera bitibwa bya ku nsi era bwe tugenda mu maaso ga Katonda nze kyensuubira ekiri mu ggulu eyo ffenna tugenda kubeera omuntu omu kiri nti obadde mulya mmere bw'obanga obadde oli mulya mmere ati kati gye sigenda kati nkakasa ntya wali oliddeyo omuntu agambye nti nze mbadde mu ggulu
kati ekiriyo kyekino twamuyina ani omukyala yagamba noga nti muggulu ekikigambo bono abo naye babeera mu bubadi bw'abalokole kuyongera kuleeta bigambo ebyeddiini zammwe mu kifo ky'okukakasa abantu ekiri mu ggulu mupanga bubadi musooke bafunamu sente ekigendererwa ky'abalokole kisookerwako wano mu nsi kwegaggawaza oza lwaki buli musumba buli muntu alowooza nti ayagala kufuna ku ssente mu kifo ky'okugenda okusaba mukama katonda akola kkanisa ogenda okola atandisa okugamba baje bannaye mukama tuzimbire mukama tugulire mukama ettaka bwemugula ettaka liba mumanyage ekigendererwa ky'abalokole kisookerwa kuba kwegaggawaza teri mulokola ajja wano ngagamba nti nze mbulya ekigambo kya mukama oyo taliiyo nze temuŋŋamba bya kyaki wabula nze mbulya bubuulizi taliiyo olaba ne bali ababulira ku street genda bali ku mini price era bagamba okufuna omukisa teekawo wano sente oyitawo ku macyango ensimbi zijjudde awo zikoze olusozi ziti ng'alina obugundi bwayo wano olive oil butto omusikisa n'omuliisa tiwali kyanjawulo kirimu amafuta ne bamyansa amafuta ne bakuyiira olive oil alinganga ono cooking oil yennyini lwakuba nti oli bayinsobola okugamba oba oli mulwadde wa ulcers oba wa pressure omuliisa omunnyo gutya nga guvudde muleke katwe oba guno gwe Kenya buli kimu akyo kyegambye wali owuliddeko nti kino kya mukisa nga musiraamu obanga mukatuliki obanga muprotestant gula kino kya mukisa sebutabagoberera tebiriiyo era ebyo byowulya mukisa simagula omuceere gwa mukisa watermelon za mukisa munyo gwa mukisa biba byabalokole obubbi buli eyo ensimbi basokola ensimbi mu ndiga mmwe ne baba bayita endiga anti endiga gye balya nga tewogganye endiga bwe bagira teyogera tewoggana bagiri okuva ne bagitandikira ku ggulu ngeno akamu akogera kakyaliko era ebiraawo ng'esiri seti paka bagira ne bagimalawo kati ye mwebale mwenna gye musinziira okubanga mutula program nsonga ku nsonga tulina ekatabira Muhammad munamawulire ate nga mutumizi nze omuntu alinkakasa nti ebintu by'eggulu ebyo gye biri mu butuufu bwabyo alimala kufa oba n'abafu bwano ffe mu kalisha yaffe tukkiriza nti omuntu waafa asobola okulinnya ku muntu n'ayogera ffe mu kalisha yaffe wano nga mu Buganda naye sirabangayo omuntu afudde n'alinnya ku muntu n'amugamba bannange nekiri eno kyokya saalokoka katonda nsoya ebibuuzo n'ebyo n'ebibuuzo katonda byansoya bigamba lwaki tewalokoka omuntu alijja n'alinnya ku muntu omulamu nga yafa n'ayogera ebigambo bwebiri oba eno bannaye obusiraamu buli eno katonda nkuba ennyondo ambuuza nabbi Muhammad tewamuwulirako oyo gwe ngamba awo mbama nja kuba manyi nti alozezza ku kintu ekiri wansi eyo andi obusiraamu batugamba nti jahannama okimanyi yegeyeena tuguyita omuliro jahannama bw'okola eri ogenda mu jahannama mu geyeena so omuntu aliva nga afudde n'akomawo n'alinnya omuntu n'ayogera ebintu ebyo nti eddiini yina entuufu bannaye katonda nsoya kajojijoji musumba gundi bwe yayogeranga omutume bwati bwe yayogeranga tewawulira watulanga naje ku pano n'ayogera ku bulokole tewawulira ndimanya naye balinnya ku mitwe gy'abantu gwe lwaki ologa munno oli ku baana bange osojja neweebuuza eri gy'oli bagamba eri waliyo obulamu obulala kitegeeza abeereyo mu bulamu obulala nga talina byakkola n'atunula ku byensi gye yavaamu okulaba nti aje ali mu kukijjanya abaana be emaali y'abaana bagiridde simanga gundi aloga gundi tayogera biri ku nsi eri yakubiri gyayogera kitegeeza nze ekyo kisooka okundowooza oba eggulu teririiyo buli muntu bw'ofa yeba enkomereroyo olaba n'abafa balekayo tebaba na byakkola eri ne balondoola ebyensi gye baava abafa tebaba na byakkola gye balaze kitegeeza teri nsi yakubiri eri awo wenkolera ebyange byenjagala wano ku nsi era omuntu akugamba mbwe eggulu gye liri aje omanya alina kyakwagalamu aba akwagalamu sente siga oli bw'aveenaga nti eggulu bannaye mukolere eggulu oyo aba akwagalamu sente era statement yokukolera eggulu aba agiwunzika ati siga otegekera obulamu bwe obwokubiri obw'eggulu mpulira
ensonga lwaki nze enkola byange wano. Okay. Mwe bali mwenaje musinzire kubanga muntu bonaku tugenda kwa tuyengera twali wano program ile yagwe nga His Excellency Principal Bobi Wine aline Sewanyana wali ekavule nga bavunise munnaabwe Masias Mpuuga Nsamba ku macha ya Bukereza Nkokola yavayo n'agamba ndoza mulabe abantu bemuyinanga abakulembeze bye bakola kutyobola abantu naga oninyiridde ebbanga nerero kati kankikole era wetwogerera kisebo bagenda kuba basamoninga mubenga mugenda mu maaso g'omulamuzi mutunke n'okwogera kale mu byonna Mpuuga takyalina kyagamba nsi. Masias Mpuuga Nsamba takyalina kyagamba nsi. Naddala wotuuka ku bintu ebyo bya kooti okimanyi Honorable Sewanyana ne Ssegirinya bye bava mu kkomera bino biri mu lwatu yennyini Daily Monitor yavaayo neewandika negamba nti Mpuuga yateesesa ne gavumenti okuta Sewanyana ne Ssegirinya we byafuluma mu mawulire Mpuuga n'agamba Daily Monitor mwetonde sinateesako na gavumenti ngenda kubatwala mu kooti. Daily Monitor nevaayo neyeetonda olw'ebigambo byegamba byeyayogera nga tebiinako mutwe n'amagulu naye ate twali bali mu kuziika Ssegirinya omukulu y'omu yavaayo n'agamba banti oboola nga nze y'omu yayimirirawo nga nteesa ne gavumenti abantu bano okuva mu kkomera. ate ono ku Daily Monitor abyegamba yagamba mwetonde we mutetonda kibayita intention to sue yabateesatiisa okubalaaliko okuba mu mbuga z'amateeka. So kati omuntu wetu owulya nga Duli yateesatiisa okuba mu mbuga z'amateeka bali ne beetonda aye n'avaayo mu kamwa ke n'agamba twateesa mu kuziika bano okubata kayera omuntu y'omu era yavaayo n'agamba bw'omuteetonda ngenda kuba mu mbuga z'amateeka. NUP eri wali ekuba bulatti anti gwe bagamba okuba bulatti ng'omusaza alinaanye limbo anti buli kadde abamanya ajja kujjayo nnyama buli kadde si buli kadde wabaawo gwe baziika aba tajja kulya kufa maluma buli kadde aba ku bulatti kati NUP obulatti ekuba bulatti kuba era emanyi nti Mpuuga era olulimi lujja kwebakamu ayogera agambe bannange yabadde nno munyiivu ku press conference gye yayise nga n'okukankana mu bwati omukulu taba antuli agamba omukwano gwa sipiika Mpuuga ntandaba naye atandise okushayininga tanso okuva mu budduga ndaba atandise okugiragira mu face tabanga omukulu yamunyigayo naye bannaye mbuuza abasajja abakwa mu kizigo inspiration mugijjawa nolaba omusajja omukulu ejaddala nalabye omukulu Mpuuga oba kamera zadde maama zonna era abaana babaddeyo bagabanya ebifaananyi naye nga atandise okugira mu bwati nalaba wano watemagana wano wakyazikidde ningamba baffe bizibu mumwogerako amajwetike ebizibu ebibeera nga biriwo ebityo Museveni singa yasinga amagondogondo wano kuba yasinga ebizibu wano mu Uganda naye olaba naye tali akyali kalako kalaba keeko keyazaalwa nako ke kakyaliwo ono ebizibu mpozi ng'ogamba nti ebizibu bwe bikulumba obukulu ntooza nti wojja amagondogondo mu fe naye okimanyi nti Principal agenda kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka ne Sewanyana yagenda no Sewanyana gwe oli mukwano gwe kankuleke bambi kuba babadde bakutadde ku kajojijoji w'ebibuuzo babadde bakutadde ku mpingo naye kansooke mbatwaleko mu kooti mutegeere nti sizanyi nze kugambye Mpuuga n'obwampuuga bwe takyalina kyasobola kukola kati ekisooka asobola okutwala omusango mu kooti aye ne baleeta obujulizi nga bumuluma. Mufumbiro yayogerako n'agamba nti Mpuuga tutusokaasoka kuba bye tusirikidde bingi. Sewanyana ndabayo ababuyabuye abagamba Sewanyana anoonya kaadi atandise okwogera ebyo tosobola kubanga onoonya kukuwa kaadi novaayo noyogera ebintu ebyonoona erinnya ly'omuntu kuba okwonoona erinnya ly'omuntu kintu kinene nnyo era olina okuvaayo ekiro kyo n'okyogera ng'olina obujulizi obumuluma kati nga ye omuntu yali mu kkomera bw'avaayo n'agamba omukulu oyo kiyinza okuba nga Mpuuga kuba Mpuuga yagenda nga n'alambula abantu abo mu kkomera
asobola okubanga ebigambo byeyayogeranga nabo biba baleetera okulowooza nti naye omukulu nayinza okuba ali mabega wa gavumenti okutusiba nga yagala okukkiriza Kyagulanyi ateeseganye ne gavumenti ebeeko bibeeyisaawo oyo Mpuuga aliko okuba state agent kuba naye tagenda kusiba Bobi Wine talina ekyo bayita intention oli aba akangamu bukanzi nakulisatiza ngenda kukusiba ye bakangamu bukanzi tebiriyo so Mpuuga ye atiisatiisa butiisatiisa talina kyamanyi kyagenda talina kyamanyi kyagamba bannayuganda atiisatiisa butiisatiisa talina muntu gwasobola kuteeka mu kkomera kuba naye naye nyini muli munda akimanyi nti nze omukubaasiba abaana abo nze bw'abeera oli nga ayogerwako yali mu kkomera yakyogedde nze nange sobola kuva ku ludda lwe ate kugenda kwoli atali mu kkomera Mpuuga yagenda nga n'abalambula balambule so nze ndina kudda lwa Alan ne NUP Mpuuga ayinza okuba yasiba abantu bano guteebereza bibeera nga ebyambya byali Masaka ate kyakwasa ow'Amakindye n'ow'Akawempe kyali kiki ate abeeri bo nga bayinaayina abeeri nga bo bayinaayina naye otabaawo nakugamba nti tukuteyo nawo wuno ow'ekijambiya alumiriza be bakwatawo baagana okuwa obujulizi bagamba batulugunya tugambe mbu bano be batutuma ku bijambiya abeeri bayinaayina bakutte babunaayira kitegeeza waliwo ekkubaanaawo sijagenda nnyo mu musango guno kuba mpuuzya mbeze gukyali mu kooti omu aba yafa kati ani agenda okuwera ennemba nagwo oli asigalako ku fayiro oli ne bakola batya ne bamugamba Kadono avuddeko era obuva kati lwaki tebakwatamu luswa bw'aba Ssegirinya yafa yali ku fayiro bakwatemu luswa kuba naye ndaba ebigambo byayogera ayinza okuba ayinako kyamanyi kuba yali nnyo ku lusegere lw'omukulu luswa yali ku lusegere lwa Ssegirinya kale okibeera nga Ssegirinya yafa ku fayiro nga kusigaddeko Ssewanyana bagateko luswa luswa Luwemba ayinza okuba ayina kyamanyi ku bijambiya by'e Masaka okay wana ina byakangaza twale tuli awo luswa Luwemba n'avaayo n'agamba bannange nze kambabuli nze nabeeranga ne Ssegirinya ebbanga lyonna Ssegirinya teyayagalako nuuko oli ebigambo ebyo ebigambo bya luswa bw'oba gavumenti bimugatta ku fayiro ya Ssewanyana yennyini era gavumenti okubeera nga gavumenti ddala byeyogera bituufu nga Ssegirinya yalina akakwate ku bijambiya ne Ssewanyana luswa alina okuba ku fayiro omuntu agamba nti nze nali ne Ssewanyana buli wadda Ssegirinya nali ne Ssegirinya nze Ssegirinya we yaddanga wenzira meeting ezyabangamu zembaamu anti ye muyambi kisa batezanga ku bijambiya nga ye muyambi we n'atatemya ku gavumenti nti bateesa okutema abantu b'e Masaka luswa yalimu mu meetings ezo ko yali muyambi we kali gavumenti ekwate luswa emugate ku fayiro kwa ye waba awulira nga ekkomera kiyinza okuba kya bulijjo naye alibeeremu aliwulire kubona awulidde alina ebigambo byagamba Alan mbusima yanga anoonya kaadi naye bamukwate bamuteekeyo adde mu bigere bya naye bw'abanga luswa agamba nti Ssegirinya tayagala nuupu kate yafuna atya okujagala ani yamusikiriza ojagala nga ne gwe yabeeranga naye ku lusege yali tajagala anikali byebyo kadi naye yajja mboga anoonya kaadi bw'obeera n'omuntu nga tayagala kintu kitegeeza naawe oba olina kikyawa kwaba byayogera binanga gajuntu ekyo Ssegirinya yagamba nze bwenfa Kyagulanyi alina okugerera essaawa 8 abaana ne batayogera ebyo yali tayagala NUP nagamba basajja bagenda kunzita naye baba banzise temugamba nga rest in peace gamba fight hard Mr. Update yatayagala nga NUP yavayo nagamba okusinzira ku Kyagulanyi yavayo nagamba naye nga deputy we yatusiba deputy we okusinzira ku byonna bye tulaba n'ebigambo byatufukuuti yaga yatusiba oyo yatayagala nga NUP kati luswa teyabimanya luswa kirina omukolebwa kiri kimu okusirisa luswa bamugatte ku fayiro eya Ssewanyana kuba abimanyi nnyo luswa amanyi fayiro ya Ssewanyana okuva weesooka paka wedda kuba yatambulanga na Ssegirinya luswa bamugatte ku fayiro okkiriza nze nzikiriza era gavumenti bwevaayo negamba netunoonya luswa tumutaddeko ekibaluwa kye bakuntumye atunyonyole ku bintu by'omugenzi Ssegirinya ebyebijambiya
nzomu nyiza n'obutabuuza nti gavumenti musaba mmeka abaleetera luswa nze bwe mbamanyi waali mbagamba bugambi nti ali wano nze ne muwaayo naye akiwuliremu kuba buli wadda nze yali amanyise Ggirinya kuba bagamba bugambi mbulya gw'oyita naye nguwulira empisa zo tetwetaaga kumbulya mpisa zo nze mbulya bugambi ndempita naagye bwe mbamanyi empisa zaagye kitiza nezo mba mukwatagana kati luswa yayitanga ne Ggirinya byonna abimanyi fayira alume bino byonna byagenda lokompoka bijja kuba biweddewo naye mpuuga naye amuteeseze aveeyo ankati abantu abamu baba baagala kumanyika ani yali amanyi luswa kino tekisobola kujjayo nti amawulire agayitingananga nti luswa akolagana n'empuuga tola nti kinenge bwekikwataganira byete byali lugambo kyali kituufu nga luswa ate oli wabeera nga yateesa ne gavumenti bateese Ggirinya kitegeeza luswa yabirimu ebyokuteesa era yali abimanyi kuba bagamba nga Ggirinya yatugamba nga buli kimu yaŋŋamba nga buli kimu kitegeeza luswa eri amanyi bya gavumenti okuteesa amba amanya buli kimu ekimukwatako kati luswa ebyebijambi ayinza okuba abimanyi era gavumenti sigiwagira kugamba nti Ggirinya ke yavaawo mb'omusanga egutte esooka eno neyo ono bayongere okumunoonyerezaako naye ayinza okuba nga ono yali omuyambi we ne mubijambi yeeyo ate n'abyegaana atya nga bajjayo obutambi bwazze ng'ayogera era naye n'agamba olulimi lwabadde lwebase anti omuzungu agamba a slip of a tongue mu Luganda ffe abakola direct translation olulimi lwebase so si lwawubiddwa anaabayo n'agamba nti emirimu gyonna gye mbadde nga mbyogera olulimi lubadde nga lwebaka nedda luswa okumukakkanya ne pokopoko gwagenda atambuza fayiro erume kuba alaga ayina bwino Ggirinya yamugambanga kati Ggirinya abanga ate nga yakugambanga birungi ng'ebyo bijambi atabikugambye kati gwawoogambira fayiro basooke bamuyite balyoke bamubuuze nti engeri mukamawo gye yavaawo sooka otubulye ku bigambo by'oyogera bino wali omanyi nnyo Ggirinya basooke bamujoje bamusoye kajojejoje naye bamuteekeko mu basement agiwulire luswa bamutwaleko mu basement naye bamuyigirize ku lulimi ayinza okuba ayinaayina omumwa alaba lwayobeera yasobola omumwa gukyakola basobola bamuteekeko mu basement ayige ku lulimi alyoke amanye nti ebintu byokuvuganya gavumenti si byangu mawo nga tuvuddewo Prime Kadashi omumanyi mpulira muwulire yawalabudde Zaala Toto waffe n'amugamba yaddawo Zaala nti omubiri gwo oba bode ye eringa piro andi piro eba teyayawula bweva eno bwe tukiringa kugamba olinga kisokomi kisokomi bwe kiva eno wekituuka eno naye kati naye kanegateko oyo yaani Prime Kadashi Zaala Toto bamusiba embira nga muntu omukiwato ambulagamba embira ze zaawula mbe bakusiba embira mu kiwato bakusibamu wano mbe baba baagala okwawula ekyawansi ku kyawaggulu gwe kujjamu ekyo ekiwato ekyo kati Zaala teyawula eyo kiri mu lwatu naawe okimbuuza naawe okimanyi simanyi biki bye babadde banyigaganye n'ekyo ku kyafiga n'okubeera ekyo era kyekyo kyayogedde kyekyo Zaala bw'ati bwe yakula kati kiba kibi tekiba kibi naye okusinziira ku bakutunulako ayinza okuba olinga wakutunulako anyiiga olw'okuba olinga piro balayo bagamba nti eddembe lyo fuba nnyo okulaba nga okozesa eddembe lyo obutanyigiriza balala kale ayinza okuba oyo ye Prime Kadashi ayinza okuba yalabye nga oli anyigiriza eddembe lye olw'okutunula ku kintu ekitamusanyusa ayinza okuba yalabye nga gyakoma okutunulako nalinga piro ebirowoozo bye byennyamira nalaba nga oguba musango abaeza asobola n'okugenda ku poliisi n'amuwawaabira gavumenti ekugamba kozesa eddembe lyo naye nga terinyigiriza mulala bwolaba olinga eddembe lye linyigiriza eriryo osobola omuwawaabira Prime Kadashi agende ku poliisi agulewo omusango Zaala Toto mumalako eddembe lye n'okutunula ndowooza yafuusa kitagasa mu maaso ge bwamutulako alaba kitagasa
obuzibu bwawe buvaawa ye simanyi babadde mu bintu byabe bategeka naye nga kyo kituufu ate obuzibu bwe buli nti figa bagikolera kuva mu buto era omuzadde yakola figa y'omwana obuzibu bade bayomba mu luzungu kati ga omwana oluzungu bamuluyombera muteruba ebigambo biba bitono naye omwana muteeke mu Luganda kati olaba obuzibu wano yabadde mu Luganda singa bageza ne bagamba nti TV shows zonna mu TV za Uganda zonna TV zibe mu luzungu figa bamugoba singa UCC egamba kati tugambe morning shows zonna zina kuba mu luzungu fulufiga kusali bayinza okumuzamu evening drive bangi nawa bamujayo ire nena mbukedde nali abavaawo kumacha ne bana abewana nti bamaze emyaka 3 mwena mu Lugambo wali ugempuli yiwana nti president wo Lugambo andi yeyite omusama naye omu yali malayo nagamba ayinza okuba musamavu mbo musamavu ngasi musama ometwira morning shows ayo abayizo okudduka mu shee baba bugobi bego so kati oluzungu luina engeri jerukendeza ku bigambo yensonga lwaki by the way okimanyi nti mu masomero eyo bwe bagamba nti tebakiriza vanachula baite bagamba nti tugobye olulimi oluzaliranwa mu okubeerawo jesi bali bagala kuma silence mu class era class zonna zabiranga che so gamba mbo baba genda kusibamu ekigumba na mboko era oli yakalanga balanga ben penso beni penso yange kajikuwaddayo wajirese waka olekayo yaki bina baba bisazeeko vanachula buli muntu asobola okwogera n'ekintu buli kimu kyawulira naye olubeeranga luzungu baba ninga bagala kuma silence era bo boli bakayana mu luzungu don't awo bakomaawo kazibe kanso kanso za magombula sigaza ali mu luzungu singa tuwera tembandere na Uganda luli wali ate noli abagenda okujja okwogera ku flow ka speech ka bamaze kukola bamaze constructing ka speech ke kati nogisa no wogana muno omujja ku mulamwa asoba nokusula wakazindalawo ngebiddako bibuze naye Oluganda olayimuka nagamba bannange anti eri gundi mu parliament eri anti bagamba order oba ne batekawo issues of national importance kati mu council bagamba mawulire speaker mawulire olango oli amudira bulabuga amawulire tebagaga baba gamba kula bom neteka oluzungu ne bazo chimanyi mu councils ezo zine za magombola tekuli bujigirize tekuli bujigirize chiza na tasomako atasomako akuteseza ati kasitoba ngo ina publicity agenda okuyega abantu genda mu council so kati nokukuma silence mu masomero ensonga kye bali bagamba nti tutaddewo kibonerezo bakusiba ekigumba ayogera olulimi olunnansi si kulugobawo wabula balinga bagala ku masomero nga lili silent maximum silent era wajjanga ku class nga tolina muntu gwo uli ayogera mpozi nga goyinza gosinga gwo uli ayogera gamba you don't ebyo Nebo olagawa ofurumode wabe kona naga tuwano de boni so kati byaza hala toto bamanye ebintu byabwe oba mbadde nkugamba nti omuzadde yakola figa y'omwana era omuzadde wo abagenda kukotogera singa takusiba mu mbira nendo za mulimu ne figa eziwakana kuba buli mwana bamusiba embira n'obuuzi buli mwana bamusiba akawuzi ne mbira nine mbira mu muntu golabo omukulu era sebonge kudde lyanyigawo mu kiwato ekiwato nga kyagaana okukka ngulu kulabanga ekisambi kyegase ku lubuto eno waggulu ngaba nange ninga omuzadde yamusiba akawuzi n'embira so mulimu na ugamba nti omuzadde yakola efiga y'omwana naye omubiri ne guwakana olwekitoloka mulimu yene gamba nti nzo wadde onsibye bino nja kuwakana okay tuyanze game enaje msizo kwanga nga tuumba katabira twalabeko ka video akamu nga president wa federation Eddie Kenzo Musuza nga abana bamubuuza abo bayadde comedy bayadde kalali abana bamuga nti embere lita mu kibuga nti bwe tutwali tabu naye obuzubu bwa Eddie Mutwe
naye chwachwana n'avaawo n'abagamba nze ndi poliisi nze gumubigamba era abaana badde bazaawo nebatandikanuza badde bazze musabayo kasente nga banaye baagala okukola ne bagakayira butufiiriza gwe biki nase mbadde mugamba kituufu kiki Eddie Kenzo famire Kyagulanyi oba Nuupu yabakoyera ddala bwatyo nzijukirako ebebegaawo Eddie Kenzo bakyali kiti alina we yayimbira bibobe ne system volongoto lwe mulwero oba lwero lokalwero mulwero Kenzo system volongoto akati olaba omuntu obeera nga balina akafu ke bakuwadde muli owulira nga n'abali bakyalibo tebakyali bakyalibo kuyo Eddie muntu ne kiba Kyagulanyi balinga bakyali ne Eddie Kenzo oyo majukira yimba lwagundi yanimba yawe lwamuleeta oyo Kenzo yajira mu Firebase okumumanya naye wotuuka nga owulira nga n'okugira obwogezi kulinnya ly'omuntu nti Eddie muntu ateebwe ng'ogamba bugambi nti nze siri poliisi ekiseera kijja kutuuka nga gwe omu ku gwe balina okwogerera oteebwe kuba Kenzo mbagamba ebigambo bino Kenzo akaseera kagenda kutuuka bamukwate asibibwe olw'ensonga egi gavumenti eteeka sente mu federation naye mpulira mbu embalirira yaazo n'ensasanya nzibu bazegabanyanga bwe bazaagala gavumenti singa Kenzo etuuka neewulya nga omanyi gavumenti esobola okugozesa ng'eyagala ogirwanira entalo zaayo kati bw'ozirwana entalo n'oziggusa oba ne zikulema gavumenti yonge yingirirawo anti oba ofuuse kikuta kya kikajjo supu akuweddemu bamaze okunuunamu ofuuse kikuta kya kikajjo bagenda kumusiba Kenzo ate abantu babadde alina okulwanirira nti babate nga be bali ebweru nga be balina okulwanirira obwenkanya eri okumuta naye kati akadde kano sente zaafuna alaba zimuzibye amaaso talina na kifo kyalimu Kenzo kisimanga muwabuzi wa president nga yamuwabula ne Kenzo okunoonya president ayiga muyiga talina na wamulaba yasona n'okumala omukanga tamulabyeko abawabuzi ba president bonna basobola okumala emyaka n'emyaka ng'oli akugamba nkiga president naye ambuze kati omuwabuzi mu doctorate gye bakuwadde ogamba nti onoonya omuntu guwabula n'akubula so kati Kenzo ebyo nalina okubissa ebbali olaba abantu abaludde mu gavumenti basobola okwogera obuzibu gavumenti bwekoze n'ebibi byekoze ne baminisita basobola okuvayo n'agamba bana kino kikoleddwa kikyamu kati Kenzo no palapasa ali eno wansi mu kasasiro gyali yatasobola kugamba nti ekyo okukwata Eddie Muntu kyabadde kikyamu oba n'agamba niyandikayo bugambi tusaba gavumenti Kenzo Eddie Muntu aba alina omusango bamulete mu mbuga z'amateeka era omusango gutambule mbwangu gwoguba gumuluma avunaanwe bwaba talina musango atebe mu bwangu simple nejja sugamba n'avaako ne waya nagamba mbu nze siri poliisi Kenzo poliisi yamukwata Eddie Kenzo animani Eddie Muntu poliisi yamukwata oba gaali maje ge gamukwata ate mbuuza omukulu alina basement wa poliisi eyali amuyigiriza olulimi tunula bbali tunula eno wa poliisi oba wa maje CDF wa poliisi wa maje kati Kenzo lwaki yabadde agamba mbu siri wa poliisi byabadde ayogerako byabadde tategeera mubaamu n'abantu by the way olaba kigambo okusomako kuno kintu kirungi aje omuntu amagezi amazaayo tegasobola kweyimirira ensonga lwaki bagamba nti education is the key to success nti okusoma obusomi kiyinza okuba tekikumalira kutukubaako kyotuuseeko naye ekisumuluzo ekikugulirawo okwesiimako okubulamu bwo obw'omu maaso tekyakola buli kimu n'ekisumuluzo kyeyafuna kyali kicupuli kitegeeza abamusomesa be batamuwa master key kati obuzibu buli abamusomesa ne bamuwa ekisumuluzo ekicupuli so kali n'okusomako kino engeri ekikugulamu obwongo bw'omuntu kati gavumenti ikwata abantu abatasomyeko olw'okuba bala balina kibakozeeko mulimu omuntu omu nga Jessica namugulidde obugulizi kaseera ako naye n'obwongo bwe baze tebumuweereza so kati gavumenti eraba abantu abo abalina bwe batuuse netasoka kulowooza nti bano obwongo bwabwe bwo bulowooza butya basomako basobola okulizoninga ng'omuntu yasomako so si kumala googera so gavumenti naye esaanye ekyuseemu si buli muntu gweraba ayogera oba alina kyatuuseeko oba alina ka following nti esobola okumuwa obuvunaanyizibwa
abamu obwongo bubeera just buli stack awo nga Katonda yaba blessing nga tebasaana kuba kuweereza mu bifo katoza kungamba nti Kenzo asobola okubeera nti advisor wa president simanga kubiyiye Kenzo naye yennyini ayiya biki ebyo byalina okuba advising nyimba za Kenzo kizogamba nti zinaziyiza avunanyizibwa kubiyiye abaana abasakidde sente wa president okusaka sente biyiye ani muwabuzi wa president bani basakidde wa president ayiyo obongo kusaka muwabuzi wa president kubiyiye ebiyiye bagamba art music bitontome byonna Kenzo biki byayiya enyimba za Kenzo zisobola okuba inspiration eri abaana so ayino luyimba ati oluliko luyimba ki kulonza just singa yabadde muwabuzi wa president mu kuyimba kiba kirala naye ebiyiye kitegeeza si yawandiika Kenzo enyimba ze zawandiise zawukana ne zibamuwandiikidde era oluyanga zibamuwandiikidde nga melodies z'amaanyi naye genda okulya ziyeyiriza nze sitya loosi ndi bossi sitya loosi danse byebyo ebyo biyiye ki okay sibula batulaba abadde batulaba ku Lubaluse wa TV mobile kutugoberera najja musinziira tudingane omulundi oguddako nze Muhammad Katabi Samuel Gegange ba sponsor mwena tubebaza byonna byemutukolera okusobola okubanga tubaweereza Samuel Gemanya program nsonga tubadde ne Muhammad Katabira mu mawulire ate nga mutunzi wa nsonga tudingane olundi Lubaluse wa TV mazima ku mazima.